Omulabi waffe owa ebifa mu bwengula oyagala okumanya engeri gye bavunulamu ebirooto kitegeeza ki mukama agamba ki tosubwa episode yaffe eddako wano ku ebifa mu bwengula mukama akutukumbire. Tubaniriza mwenna ku programu yaffe ebifa mu bwengula. Oyo alina ekisumuzo ky'omu bwengula yafugane kunsi. Erinnya lyange nze Jeff Geoffrey Sapwe. Peter tubuzeeko. Amanya n'eddoboozi Peter Igamulindwa. Neesiimye nnyo okuba nammwe okwongeza ku mboozi eno ey'ebirooto. Madam Haja. Amanya gange nze Nakadama Hajara. Ngani musanyufu okubeerako nammwe ku programu yaffe n'ebifa mu bwengula okweyongera okukanya ku mboozi gye twali nayo lwe twali wano. Ebirooto bino luli twayogera ne tuyiga nti osobola okuba ng'olina essimu ng'ogikyaginze nga battery full oba nga na iPhone naye nga tolina network. Battery n'essimu ennungi ekugasa ki nga tolina network? Peter twongereyo. Ebirooto bino omuntu aganyulwa atya mu birooto bino oba bya mugaso ki gyeri omuntu yenna kya mugaso okubanga oloota? Peter ngera bw'ogambye nti omuntu ayinza okuba n'essimu naye nga omuliro kweguli simu mpya naye nga terina network, kitegeeza omuntu oyo tasobola kufuna bubaka buva mu bantu banjawulo. Kyefaananyiriza n'omuntu ataloota. Nkulaba. Omuntu nga taloota aba tafuna bubaka. Naye ate nga twatondebwa okufuna obubaka tusobole okutambuza obulamu bwaffe. Gwe mugaso gw'essimu. Kyekyo kyennyini. Nti essimu kikozesebwa mu mpuliziganya. So ne Katonda yatutonda n'atuwayuza mmanyu. Akatabo ke tulina otambulirako. Akatabo ke tulina otambulirako. Kati era asigala atuwa obubaka nti kati awo wootuuse kyama wano, wootuuse kulaba oti. Kati bw'obanga obubaka tobufuna oba ogenda kubula. Ebirooto bubaka obwetaaga okuvvuunula emirundi egisinga. Omuvuunuzi ye Katonda kuba yatuwa amagezi agakola ki agavunula ebirooto. Nkulaba. Kikulu nnyo okutwala ebirooto bino ng'ekintu ekikulu. Tulina abantu betumanyi oba betulabyeko abakola ensobi nti naloose nga ndi mulumbe ekirooto n'ekisazaamu. Mu kifo ky'okusazaamu obubaka lwaki tosoma bubaka n'otegeera obubaka buno butegeeza ki era kineetagisa kukola ki? Mu kifo ky'obugoba toyuzaamu bbaluwa. Toyuza bbaluwa nga togisomye. Soma ebbaluwa ogimaleyo. Otegeere ebbaluwa eno egamba ki? Si kuyuzaamu bbaluwa. So kikulu nnyo okutwala ebirooto byaffe ng'ekintu ki? Ng'ekintu ekikulu kuba bubaka buva wa Katonda. Nkulaba. Madam Hajar. Anze nkola byange ndi wa business netundira byange mu katale nvuga boda nkola tenders. Oli Kadama. Ndi Kadama ndi bweru. Oba njagala kugenda bweru weewaawo nina omulimu wano n'omulala ogw'okugenda ebweru naye
bintawaanya. naye kyekka ku abantu okuyita Kadaama nga nze na Kadaama baali bategeeza naye kyeyandibadde ekintu kirungi. Omuntu oyo ali eyo ayagala tegeera aganyulwa atya mu birooto. Peter agambye nti Bubaka toyizaamu bbaluwa, naye nganyulwa ntya, nyambiddwa ntya okulaba nti eno ebirooto bino mbifunamu 10 ku kinnaakyo. kati nga Peter nja kutandikira Peter waakomye nti ebirooto bino obubaka era bwe twayogera mu episode ewedde nti Mukama ayogera naffe mu birooto ne visions ne mu kubikulirwa era n'okubikulirwa tujja kutuukako naye saa zino tukyayogera tukyekanya ku birooto nti bwe buba obubaka abantu abasinga obubaka buno tubignoringa. Asulayo gwa naggamba nti naafuna ekirooto nakeera te n'akijjukira mwattu nga yaloose nakeera ng'ekirooto akijjukira n'atabeerako kyakola n'akireka before you know it obudde ne buyitawo n'akola ki n'akyerabira. So tuganyula tutwa mu birooto. Omuntu bw'oloota ekyoba osooka bw'oba okedde ng'okitegedde ng'okijjukira kiwandiike wansi kuba ne Bible etugamba bulungi mu Habakkuk write down your vision clearly. So n'ekirooto nga bwe kitegedde nti buba bubaka kuba kuwoninga kuba kulabula kuba kulaga ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo oba mu nsi oba n'abantu abakwetoolodde. Ebirooto bino bw'oba obifunye funa akatabo ko okiwandiike. Kati bw'oba omaze okiwandiika tujja kweyongera nga tuyigiriza nti ekirooto kino osobola otya okinduusinga okukola ki okutuukirira mu episode zaffe ezikola ki ezijja mu maaso. So bw'oba okiwandiise kijja kuyamba otakyerabira but also ebintu biba bigenda nga bibeerawo oba osobola okugamba kino nakifuna mu kirooto kyova olaba ebintu ebimu bitutuukako n'ogamba naye nga wano nalimbaddewo ng'olaba embeera gy'oli mu ssaawa eyo spirit yo okutwala n'ekuzzaayo nti kino ekintu wali okikoze eki wali okibaddemukko. Madam Hajara nga tonava ku nsonga eyo yennyini mu episode eri eyawedde twayogerako ku mwoyo oba emmeeme nga tujja okulaba nti ono omuntu abadde taloota oba abadde aludde nga taloota oba aloota n'abyerabira. Njagala tuyambe omuntu oyo atulaba okulaba nti asobola okukola ki okuddamu n'aloota era nga kubanga omwoyo wa Katonda bw'aba ayogera na mwoyo waffe n'omwoyo gwo omwoyo gwo ne gukwasa obubaka ne guwani emmeeme eyo. Kati njagala otuyambe nti nze aludde okuloota nkoze ntya okuddamu okuloota oba okulaba nti ensi eyo ey'omwoyo nayo gyendi. Kati mu episode yaffe ewedde twanyonyola bulungi nnyo emmeeme omwoyo n'omubiri biyamba bitya mu kuloota naye nga twongerezaako akatonotono tulaga nti kikulaga nti ne Bible ekulaga nti omuntu okusobola okuloota omuntu ow'omwoyo alina okuba nga muzuukufu so that osobola okukapturinga ne Mukama byakola ki kuba omwoyo wo byakwatagana ne mwoyo waki wa Katonda. Kati guno omubiri ebeeranga ekikozesebwa okusobola okubeera mwene ensi ngera bw'olaba nti Katonda talina kyasobola kukola ku nsi kumanyi ge gaalina nga talina muntu gwagenda kukozesa yeetaaga omubiri. Yes, kati naffe wadde tulina guno omubiri si gwe gulina okutufuga kirina okutulaga ekyokukola y'emmeeme kyebayita spirit because Katonda spirit Katonda mwoyo kati naawe olina okumakinga sure nti okola ku mwoyo gwo asobole okuzuukuka asobole okukwatagana neki n'obubaka ne mwoyo wa Katonda obubaka obuva owa Katonda osobole okuba nga osobola okukola ki okubufuna then awo n'okozesa spirit nekwatagana ne soul. Kansimba kati
ogambye nti emmeeme eyo ino gikolako esobole okubanga ekwatagana n'omwoyo wa Katonda. Omwoyo wo yafuna obubaka okuva eri Katonda. Yes, sir. Kati wano n'ogamba nti nga tonaba kukwatagana, tonaba kuzuukusa ebirooto, emmeeme eyo oba omwoyo wo alina okubanga alina ki? Nga muzuukufu. Yes. So kati ono abadde taloota ayambiddwa atya? Peter, olina ekintu kye wakonyeeko awo nti okuloota kuno tutera okubeera nga waliwo ky'oyagala okuva mu nsi ey'omwoyo, nti waliwo ekikutawaanyizza, oba olina obubaka olina oyaayaana okuddibwamu okuva mu nsi ey'omwoyo okusingako amagezi aga bulijjo. Naye kati nkoze ntya okufuna ansa eyo ng'ate njijja mu kirooto? Okutandikira Madam Hajara wakomye nti weetaaga okukola ku muntu ow'omunda ow'omwoyo, naye omukolako otya? Amata oba emmere ey'omuntu ow'omunda, Yesu Kristo yatugamba omuntu taabeerengawo ku mmere yokka wabula ne ku kigambo kya Katonda. Era emmere esinga omugaso okuzimba omuntu w'omunda kye kigambo ekitukuvu, ekigambo ekiva mu Bayibuli. Nkulaba gy'okoma okuliisa emmeeme eyo n'ekigambo kino gye kikoma okukola ki? Gyekoma okukula n'okwongera okwebikkulira Katonda kitaffe oba Mukama waffe Yesu Kristo oba Mwoyo Omutuukirivu oba yakola mu ffe. So obuuzizza ekibuuzo, ebirooto bino Katonda atuwa obubaka, n'emirundi egisinga obubaka buno buba bugendereddwa kutuwa magezi, kusalira amagezi g'ebyo bye tusanga ng'ebizibu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kuba ebintu ebimu ekizibu kijja ne kikusobera, ne kikubuza otulo, n'onoonya amagezi ag'okukisalira ne gakubula. Tangambe nze ni mukyala, twagala nnyo okufumbirwa. Kati n'obeerawo ng'oyagala kola ki? Kufumbirwa. Naye nga olina abantu b'otunuulira. Ono yaleese ebimuli ku Valentine. Ono yaleese chocolate, ate gw'oyagala teyaleese. Okiraba kuba bibeerawo. Kati osobola kukola otya okukozesa ebirooto okufuna ansa ey'omuntu omutuufu? Naye ate ekyo okikola ng'omaze okukola kiri kye twayogeddeko nga mwoyo waakoze eki? Kuba okubikkulirwa kuno mu bwengula kulimu egundi bbiri, side za njawulo, okusobola okuba nga ofuna ansa eva ku ki? Ku bwa Katonda. So nga tonagenda kwebaka, osobola okubeera nga ekyo ky'oyagala kati saawa zino ky'oyagala kimbaga nga kye kiri mu mutima gwo, ng'osobola okuleeta ekyo ky'oyagala okubeera saawa zino n'oba nga ogenda okwebaka naye nga kyokola ki? Kyolowoozaako, kyofumiitirizaako, n'olaba ng'ejjo ogenda okubeera mu bufumbo bwo nga oli awo miniwaire oli mu buliri, mu kifo ky'okubeera ku ssimu oli ku TikTok, kuba abasinga TikTok yetwebasa. Social media nepaka saa 10 obeera ku TikTok mpaka n'ozuuka n'okuzuukuka. Nina mukwano gwange yazuukuka nga ne saawa 9 abantu bazuuka kusaba nga gozuuka kola ki? Kulaba TikTok. Naye kati ndikwogera ku muntu akoye embeera gy'alimu nga alina kyayagala okulabako kikyuke mu bulamu bwe. N'oba nga ogenda okwebaka n'otandika ofumiitiriza kweyembeera, oyagala genda Dubai, n'otandika ofumiitiriza oli mu nnyonyi oba oli eri oli kukola, kwegamba n'oleeta ekyo ekintu mu consciousness yo oba mu birowoozo byo, n'otandika okirowoozaako otulo ne tukola ki? Nja kuwa example emu ne kutwalira mu eyo ki? Mweyembeera. Nja kuwa example emu nti tulina ebintu byetusomesa mu business, kubanze nkola business. Mu business tusomesa waliwo kye tuyita dream board, nti tugenda ne tufuna ebifaananyi by'ebintu bye twagala.
oyagala motoka ki motoka gyoyagala yennyini si gyosobola naye gyoyagala eri ku mutima gwo kuba wabeerawo ekintu kyowulira nga kyoyagala ku mutima gwo naye nga waliwo ekiri onogaa nze njagala omusajja nga mweru oba njagala omusajja nga muddugavu oba nga muwanvu naye nga omumpi yaliwo nogaa wange kamale gagenda naki so ffe tukuyigiza wandiika ekyo kyokola ki kyoyagala emmeme eyo kyekirizaganya nakyo nti nze kyenkola ki nti bw'oba okifunye ofuna emirembe yes si kumalaga kuba kyekiriwo so naye omutima gwo yes nofuna ebifaananyi bino bwa different things bye weetaaga motoka nyumba mbaga bikibaana nga bonolaba bono n'obiteeka mu picture form esobola okuyamba emmeme amaaso go nga osobola okiraba n'obiteeka ku boodi oba ku manira pepa n'obitimbako boodi n'oteeka mu kisenge nti bw'oba ogenda okwebaka n'otandika okutunulira boodi eyo mu birowoozo byo otootukutwala olowooza ki ekyo kyoyagala so bw'ogenda mu kirooto bw'ogenda mu kwebaka jjukira spirit yo eyebase ekola ki yokuba yo teyebaka esigala eraba kirimu ekyokoze eki kyobadde olowooza ogenda okulaba nga mu kirooto ng'atandika okuloota ebintu nga bwe bityo ng'ogenda okulaba katonda atandika okuwa leadings akulungamya mukuba eri okusinzira ebyo byokola ki yes oluusi ogenda n'okuzuukuka ogenda ozuukuka nga abamu bagamba waliwo ekiŋŋambye nti yambala nti nzuukuse nga njagala genda kubirako maama nzuukuse nga ndowooza kino but kitegeeza waloose naye oluusi tokijjukira oba gwe mu birowoozo byogamba nti saaloose naye nga kyekyo mukama ali kugamba nti ate weebase bwebasi emmeeme eyo yasigadde ekola ki connectinga n'omwoyo gwo so n'ogenda okulaba n'ozuuka n'ogamba mpulira lwali njagala kulya ku nkoko mpulira njagala kubira gundi mpulira njagala gendako ku dduuka ndabe ku ngoye nga tolina na ssente tuwulira abantu abagamba nze ngenda nenkola shopping bagiyita bate window shopping kulabako obulabe kuyisa maaso naye nga olina ekintu ky'otandikwa okukola mu ki mu spirit mu mwoyo gonja kuleka mampita ayongerezeeko so kati nze kati kyendabye nti omuwala ali eyo nga weegomba obufumbo wandifunye ekifaananyi ky'omukazi ali ku mbaga ye ng'ayambadde ekiteeteeyi n'oba nakyo oba oli awo ne puroguramu n'oba ng'olowooza ani ajja okwogeranga gundi ku mbaga yange ani agenda okwogeranga nga mukwano gwange ani agenda okwogera ku famire yange n'osulanga ebyo byebikuli omwoyo ogenda okwesanga nga ansa ogisangayo naye ate ng'ebyo byonna obikoze ng'era bwagambye olumu ansa togifuna Peter nga tonakujjaawo njagala tusooke tumalirize point eno nti weebase n'ozuukuka Madamu Hajara agambye nti n'ozuukuka n'obubaka n'okola ki n'ofuna peeni n'akatabo n'owandiika otaddeyo omugaso eri ekyo ky'okoze eki ky'oloose okiwadde obu importance amazzi ensa nti kino mu butuufu kya muwendo okiwandiisa mu birooto ebyo mubaamu obubaka by'olina okukola Katonda agamba nkole ki okusinziira ku mbeera eriwo gye mbadde nnoonya ansa ekyeya kijja obubaka ebbaluwa egamba ekyeya kijja enjala egenda kubaawo ngenda kukola ki ngenda kuyuzaamu ebbaluwa eyo oba waliwo kyenteekeddwa okukola neyazza akapaata ako kogambye nti nga tugenda ku pointi endala nti osobola obutaloota naye n'ozuukuka n'obubaka nti yambala akataayi aka yero oba akakooti aka red ate n'otamanya nti mu kwambala engoye ezo n'otuuka omuntu gw'otuuse ate ng'ate bimunyumira
bwakulaba oyambadde ka red nagamba ha ono Valentine Mwami Jeff kankusazeemu kuwemuko ku byawandiikibwa ekirooto ekyalinga bwe kityo nti nga kiri kye twali twogerako ne Mwami Peter nti mu Genesis 20 mu Genesis 2:3-11 tulaba Abimelech yali ayagala okuganza omukyala waani wa Abraham Sarah Katonda najja n'amugamba najja mu kirooto n'amugamba oli musajja mufu naye kitegeeza nti Abimelech yagenda okubaka ngeri Abraham yamugamba nti no sister wange ono muganda wange Abimelech yeebaka agamba ono mulya afumintiriza kwono omukyala era nga ye ali mu kubala kitegeeza nti Katonda mu kumuddamu mu Abimelech addamu mu situation eyali mu ngalo ze omukyala ono nkoze ntya ayagala yeebaka agamba nti ono omukyala kati nze nfunye ekyebbeeyi kye kyasigibwa yeebaka kye kyali mu mmeeme n'agamba ono yeemaze ko Mukama oli musajja mufuge kitegeeza nti Katonda addamu mu kirooto ng'asinziira ku ekyo ono kyasembyeyo okwebaka nakyo kitegeeza nti ne bw'obanga otandise okweyagaliza muko omusajja n'atandika okulya omwoyo bwe oba ebirowoozo nkulaba era ojja kuloota nga Katonda akugamba oli mufu awo togendawo awo tokola ki togendawo ne bw'oba nga tokitegedde nga takubuulidde nti ddala mufumbo era asobola okulaga obubonero nti awo olaga wakyamu Peter onja kuwaawo example waliwo omukwano gwange yandoose yampeereza obubaka obw'ekirooto kye nga ali mu kwetegeka mu by'obufumbo so abadde alina abaddewo abantu abakola window shopping abateeka mu manifesto nga akalulu ketugendamu kati ate nga it wasn't ye teyasuze ng'akirowoozaako naye lwakuba bantu babadde boogera muki mu bulamu bwe so lumu nga yeebaka bwe yeebaka alina omutume gwe baamuweereza ku musajja wa Katonda gy'asabira yajja mu kirooto kye n'akwata yalinga awandiise ono omusajja wa Katonda yalabika mu kirooto yajja mu kirooto ky'ono omukyala mu Bayibuli twandibadde utugamba nti malayika n'amulabikira wakati mu biseera bino Katonda akozesa mainly abantu bokola ki bomanyi ate abali ku luuyi lwe so omusajja wa Katonda ng'ajja mu kirooto ky'ono omukyala ng'akwata akapapula akaliko ebintu bye yali ayagala Mukama amukolere abyabuuza naye mu bintu byali awandiise n'akwata n'asazaamu erinnya ly'omuntu omu n'agamba ono togeza kubaali beesimbyewo mu kamyufu kitegeeza nti wano mu buliwo yandibanga manifesto yagisinza okukola ki okugitegeeka ng'erabike obulungi nga hayita ayina ng'akasente bwekali nga n'emmotoka osanga weeri naye mu nsi ey'omwoyo Katonda alaba kirala n'amugamba dduka nti awo totunula mabega awo manya bumanya nti oyinza osanga oyo omuntu musezi oba musezi oba mukamusajja alina mufumbo nga abadde alaga ebifaananyi ebiraga nga atali naye nga already bamutwala obanga omutima gwe kubanga emitima gino abantu bakweka emitima asobola kubanga kungulu alabika bulungi alaga kirala ate nga alabika nga ow'ekisa naye nga omutima gwe eri munda n'ebigendererwa bye ate byanjawulo nga ekyo kyokka sobola kikulaga Katonda ate nga ajja kikulaga muki mu okuyita mu bubaka ye bw'amanyi okusinga obubaka bwe nga bw'ono omukyala bwe yabufunye obubwe weewaawo webale twegattako
njagala tweyongera okunyumyamu ku nsonga eno ey'ebirooto. Gwe ayagala otegeera ebikwatagana ne interpretation of dreams nti ekirooto kitegeeza ki, naloose kino naloose kiri. Balekera okusazaamu ebirooto. Toyuza bbaluwa. Kuba singa Farao yayuza ebbaluwa eyo omanye enjala eyandulumya abantu. Ensi yonna yandiweddewo. Yaniriza obubaka, osome obubaka. Obubaka bugamba ki? Ate n'abuleesa obubaka tomukuba mayinja. Kasita otegeera obubaka bwe kitegeeza ojja kuyambibwa okweyongera okukulaakulana n'okunyumirwa obulamu mu nsi eno nga bwe tulindiriza obulamu obw'omuggulu. Mukama abatukumire, tovaawo. Programu yaffe ejja kweyongera ku station yemu awo wennyini. Genda ku Facebook, genda ku YouTube, genda ku X. Era batuweereza obubaka, baweereze ebirooto, baweereze ebagala okumanya ku mikutu gyaffe. Tweyanziza. Mukama abatuweera omukisa. God bless you.